mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe kya People Power e Kamwokya, omubaka Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine asoose kusiima nteekateeka ya gavumenti okugabira abantu masiki. Twongera mu maaso naffe okubawa amagezi ago agatuweebwa abakugu, amagezi ago gye buvuddeko agatuweebwa ne minisita waffe ow'ebyobulamu. Tubawa naffe amagezi okwekolera masiki ezaabwe nga bwe balindirira ezo eza gavumenti. Ffenno ng'aba People Power naffe twakozeeyo eno eyaffe ey'akabi. Tekoma bukomi kuba nyirivu wabula eyamba n'okutangira okusaasaanya kwako akawuka aka COVID-19. Kyokka ono agamba nti bannayuganda basaanye bagende mu maaso nga bakozesa masiki ze balina okwetangira ekirwadde kya COVID-19 nga bwe balindirira eza gavumenti. Twagala obbakunga ogenda mu maaso n'okwetaasa mu ngeri eyo nga bwe tulindirira ezo President Museveni ze yagambye ezigenda okujja mu wiiki 2. Ze nsobola obbakakasa wano olwaleero nti ne mu wiiki 2 zijja kuba tezinaba kubuna ggwanga lyonna, kubanga n'emmere gye twayisiza ssente eyali erina okubuna abantu akakadde kamu n'ekitundu mu disitulikiti eza Kampala ne Wakiso bwe bate babunye, then masiki ez'okubuna abantu miliyoni 4 n'omusobyo kiba kiriko akabuuza. Kati korona tegenda kulinda ate nti etandika okusaasaana nga waweddewo ennaku 14 olwedde eri mu kusaasaana kati. So tubagamba nti banaye muyiiye ng'abasawo abakugu bwe batugamba muyiiye, kyofunye okwambala kyambale. Ate advantage y'eno masiki eno eri nti kati ziri ez'abasawo ogikozesa lumu n'ogisuula, naye kati zino zo ogikozesa n'ogyoza n'oddamu n'ogikozesa. Kyagulanyi ayogedde ku nsonga y'Abannayuganda abamu okukkirizibwa okudda kuno, so nga bangi bakyakonkomalidde mu mawanga agatali gamu olw'omuggalo oguliwo. Era kyabaze bangi enviiri ku mutwe bwe bakirabye mu lwatu nga Prime Minister ate awandiise mu butongole ng'akkiriza abamu ku bagagga okukomawo wano e Uganda. Mu ngeri emu baagaana Bannayuganda okukomawo. Ono era ategeezezza nga Bannayuganda bwe bakoze ekisoboka okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga, wabula kyennyamiza okulaba ng'ate abaleeta ekirwadde kya COVID-19 bava bweru wa ggwanga. Bo bagenda mu maaso nga bakola. Bizinesi z'abanaku nga zigaddwa, ez'abagagga zo zigenda mu maaso nga zikola. Kye tulowooza nti kikyamu. Weewaawo omuggalo gwali gwakutaasa okutambula kwa COVID-19. Naye nga bwe muzzemu laba, cases ezisinga obungi ziva bweru wa ggwanga, ziva mu bavuzi ba bimotoka, ebyo gavumenti teyakisalira amagezi. Kyokka ku nkomerero ya wiiki ewedde, gavumenti yataddewo ebiragiro ebipya ng'abagoba ba motoka z'ebyamaguzi tebakkirizibwa kuyingira ggwanga okuggyako nga bakebereddwa ne bazuulwa nga tebalina kirwadde kino. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.